Ebyalo ebyasinze okukosebwa olw'enkuba eno eyabaddemu n'ekibuyaga mwe muli Bunyiiro, Mawagala, Buwolomera A ne Buwolomera B ssaako n'Embaala. Amayumba n'ebirime byasanyiziddwawo enkuba. Enkuba eno yatandise okutonnya olunaku lw'eggulo era nga yamalidde ddala essaawa 2. Ku kyalo Buwolomera tutegeezeddwa ng'abantu 10 bwe bawonedde awatono okufa omuti bwe gwagwiridde ennyumba mwe babadde basula. Era mu nnyumba muno n'abantu twabairemu abantu 10. Empewo yatandika okuyuuza omuti nga tiridi nga guli kuyuuga. Ekyaviire mu ennumba gwagwa ku nnumba gwatugwaku. Twafuna. Abere mukojja wange yeekulula. Yafuluma, yakuba enduulu. Abataka bakuŋŋaana baida batandika okutema emiti n'okututoola amataffaali. Twabairemu abantu 10. Mwogo ezira kye twasigaiza amayumba gona gabanduka. Ku kyalo Mawagala n'ekkanisa teyalutonze era nga kati abakkiriza balina okuyiiya ekifo ekirala we banaatendereza omutonzi. Isula ku itaka twagira okutuuka nga yonayona eri ku itaka. Era eky'omukisa nti abasumba babaye bakavwe wange aye Katonda mwene yakola tibayigaime wano aye babe kweyigama mu kanisa eno nguli bafu. Akulira eggombolola eno ey'Ewaningi Ayubu Maganda agamba nti ebitundu bino kati byetaaga kudduukirirwa. Gavumenti akosebwa, amayumba gakosebwa mu luka gwange, abantu beza bali kusula, abandi bakosebwa bafune ebisago binene ino, kale tunena kunene ng'omuluka guno. Tange mwide mutwirukirire n'asaba bamemba ba parliament nti muveeyo mwide mulinge ku igomba n'Ewaningi kubanga abantu baife bakosebwa. Abakola ku by'obutonde baategeeza gye buvuddeko ng'enkuba bwegenda okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ng'erimu kibuyaga okutuusiza ddala mu Desemba.